Serena Shamimu Mayanja Shamimu Zubeda ina shuku Serena jia badene press conference muntere press conference y'omwana tu oyo wange wa netali zenda zonna zenina ebintu byonna byakola ebirungi biyigidde ku mwami Josegawa mwekira ddadi kubanga abantu abasinga tebamutegeera mukambwe naye ali loving so loving awa abantu obudde zampadde obudde muyigiddeko ebintu bingi in fact nze kyobola bannemerako nze omuzanyi bwantawanya sikufaako because it's your talent, I have my talent. So bw'oba oyagala tukole ffenna tubeere ne target gyamu tukole. This is the first theatre festival era lwaki mwongererako nyankujjo nyakkiriza nti abantu abakulu abali mu theatre tebatufuddeeko engabagulu era bw'ogenda yagamba Shamimu bw'oba okikola kikole nze ndi mabegawo ye muntu kali alina eriyo mu October date jesijukira October kuba tuli mu September ali ku Serena I think ngokuleka guno omuzanyo gwali sponsored gwali sponsored by Salisis Fire I think eyinza okubanga ye drama egenda okusoka kubera stage ku Serena. Oh, it's drama? Yes. Okay. Egenda ba drama nga individual yagikutte naga kanjwe ku Serena nga talina mu funding nti government ekoze eki etuwadde. So ye generation y'abazanyi basiga be baleeta. Yes, trying okugezaako kuleeta ekintu ekyenjawulo. So kijja kuba kyamaanyi nnyo. Ndowooza tugeetoole mu katonyo tukomewo tusiibule kubanga obulango obuli awo. Okay.